Likiso Neema mukyala muvubi ku mwalo gw'Ebuziga mu ggombolola y'e Mugoye mu disitulikiti y'e Kalangala. Neema alina gwavuba naye era tubadde twakatuuka eryato lye ne lisonga nga wano watandikidde olugendo lwe olw'obuvubi. Likiso agamba nti nga tannatandika kuvuba yasooka kugezaako emirimu egy'enjawulo ne gigaana era nti yagifunamu okusoomoozebwa okutalikomo. Bwe natuuka hano ku nnyanja nanoonya emirimu. Bwe ngenda mu hoteeri bangamba kumpa 12 nga tezimala n'abaana bange. Natunulira embeera eri mu mwalo nga bakazi abasinga bakola gwa kwetunda. Nindabanga omulimu gw'okwetunda nga sigusobola. Ninsalawo okwevubira nga gwe mulimu ogumbeezezzaawo gwe ndaba nti gwe gw'amaanyi gwe nsobola okukola. Ono era asenguka n'omusumba gw'ebyennyanja ng'abaami. Nze okuva mu mwalo guli gwe naliko okudda mu guno lyali bbula lya byennyanja. Eri ebyennyanja byabula ng'ate biri eno sayidi z'eno. Ninsalawo ninsenguka nzenna na bintu byange ninzijja eno Esese. Neema agamba nti avubisa enkasi olw'okubulwa obusobozi obugula yingini era alajanidde abazirakisa okumuyamba. Abayamba abantu abaagala okukola abenyigidde mu kukola nsaba buyambi. Munyambe eryato lyange teririiko yingini, obutimba bw'eryato eddala nagenda mu looni. Ne looni yengini ekola ki? Emmanja. Bw'abuuziddwa oba okubeera ku nnyanja tekimukosa nga maama bw'ati bw'ayanukudde. Nalina omwana omukulu nga bwe muleka waka asobola kulabirira banne. Ekirungi kisabe yali taliiwo. Nga ndi waddembe kusula mu mazzi nga tewali kinvunaanya waka. Kiri nti abaana mbalekedde ekyokulya. Omulimu guno aguzimbyemu ennyumba etuuse kuserekebwa mu disitulikiti y'e Kayunga. Abantu ab'enjawulo okuli Vincent Kalwanyi, ssentebe w'abavubi ku mwalo gw'Ebuziga, ne Richard Ssetuba sipiika w'eggombolola y'e Mugoye boogedde ku buvumu bwe. Kubanga omukyalo ono bw'olaba obumalirivu bw'ayolesezza mu mulimu guno ate ne byafunyeemu olaba nti alina enkulaakulana, olaba nti agenda mu maaso. Kakati obubaka bwempa abantu abalala naddala abakyala nti baveemu okutya bwe kiba ng'alaba nti waliwo omukisa okusobola okuyingira mu mazzi. Kayingire amazzi kubanga munnaffe atuwadde ekyokulabirako. Ogyeko okuvuba waliwo emirimu egikolebwa ku mwalo ng'okwanika obutimba. Naye era abakyala banne abawadde emirimu bajja ne baanika obutimba n'abasasula ssente. Era omukyala y'omwoyo asobodde okulaba nti yenyigira n'embukulembeze bw'ekitundu kuba ku lukiiko olukulembera abavubi mu mwalo mwali. Mu kiseera kino Neema alina amaato 2 era erimu ku go yassaamu abavubiramu ate eddala yali ekoleramu. Samuel Nkuba yakusakidde eggulire lino ku Rabukedde TV.